fede, kama fede Kristo tukwaniriza maaso gaffe olugero lwa leero abatono basobodde okuyita mu maaso go tweyanirira wanywa ne bangi abasobodde okujja mu maaso go bw'embeera ekirwadde kya COVID-19. Abamu basobodde okukiika abayita mu kutu y'empuliziganya. Ffenna abali wala tuza okusinza Katonda waffe netukwaniriza ate nawe okkiriza ojja gye tuli. Tukwasa akaseera kano akatono ennyo tugenda okukola mu maaso go tubereka amasa gye tuli buli abo bonna be tuyimirizzewo lwabwe ddala families zaffe, friends, operationals, abo bonna beetaaga obuyambi bwo badde okumpi n'ewala tubayinza byoli kaseera kano tugenda okumala mu maaso go basaasire obayambe obawonye obakyuse obafunire fena abalinza akaseera kalungi nga Mukama waffe tugenda kuwulira ekigambo kya Katonda katuyimiririre tuwulirize evangiri. Ndi muteefu Era mutuwaze omwoyo Omukama beera nammwe. Omanye Mukama waffe Yesu Kristo ekitiibwa kyayo. Obudde buli Yesu yayanukula n'agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abategana n'abakabiriddwa mbatoobose mwetulye ekikoliko kyange era munjigireko kubanga muteefu era mwetwaze mu mwoyo olwo emyoyo gyebaka kubanga ekikoliko kyange kiwooma n'omugugu gwange mwangu. Ligaba evangiri eno awo
okusigala batukowola egyali ekaseera ekitunyamu naye okuleka emirimu gyaffe ekibalirira ne puroguramu zaffe ennyingi nekaba akaseera ketutadde mabbali ate okwongera okumanya